Omwezi gw'okutaano gwaweebwayo okumanyisa abantu ku ndwadde z'obwongo na butya bwe basobola okuzeewalamu nga kw'otadde n'enzijanjaba. Okusinziira ku Dr. Juliet Nakku akulira eddwaliro ly'abalwadde b'obwongo e Butabika, abantu abatawanyizibwa obulwadde buno beeyongedde okusinziira ku bala abantu okwakaggwa. Abantu 12 ku buli 100 bali mu mbeera eno ey'okubeera nti bataataaganyizibwa embeera ey'okutawanyizibwa obwongo. Abo nno bantu bangi nnyo, balinga 5.5 miliyoni basinga ne betwogerako abalina HIV. Ono era nnyonnyodde ebisinze okuviirako abantu obulwadde bw'obwongo ng'okweraliikirira okuli ku bitundu 10 ku buli 100, okwennyika mu birowoozo okuli ku bitundu 26 ku buli 100, omwenge n'ebiragalalagala ebiri ku bitundu 15 ku buli 100, ng'omuwendo guno gwalinnya mu mwaka gwa 2024 bw'ogeraageranya ne2020. Omwenge n'ebiyagayaga biyitiridde. E Butabika abantu betujjanjaba 3 ku buli 100 bajja lwa kuba banywa nnyo omwenge n'ebiyagayaga ne kubaleetera obwongo okutawaana. We admit on average 20 people a day, and we admit every day Monday to Sunday, which means in a week on average we admit 140 people, sometimes more. At any one time when you come to the hospital, you'll find more than 1,300 patients. Ekirala abantu be bayitamu mu mbeera eza bulijjo ng'obwavu nakyo kiviiriddeko bangi okufuna endwadde y'obwongo. Nobanga omulimu gw'okola si gwe wandibadde okola. Economic stress ndowooza y'embeera ey'obwavu ereese nnyo abantu okufuna stress ne babanga tebateredde bulungi mu bwongo. Okukijjanya abaana n'obutabafaako neglect, okubasuulirira kireeta abaana obutakula bulungi mu bwongo bwabwe, brain development oba cognitive development, ne kibaleetera okwekanga nga bwe bakula bafunye obulwadde obw'omutwe. N'obutabanguko obw'enjawulo nabwo bukoze kinene abantu okutandika okuyita ttembo. Obutabanguko mu nsi, entalo, obutabanguko mu communities, ku streets zaffe, bantu bajja mu street awo ne batandika okubagana ne balwanagana ne beekuba emitwe, tokya okubonyaabonya abantu ndowooza bwe kyandibadde. Obutabanguko mu maka n'embeera zino eza covid, ebola, endwadde ezo ezitwala abantu amangu, emergency situations. Ekizibu kino era kyegiriisa nnyo baana bali wakati w'emyaka 13 ne 17 nga mu buli baana 3 omu aba n'embeera ey'okwennyika mu birowoozo. Abaana bano tebalina kadde kawummula, abaana tebeebaka, bakeera nnyo mu bunyonyi ne badda ng'obudde bugenze nnyo ate nga balina homework kuba tebafuna budde buwummuza bwongo obwongo okusobola okukula obulungi. We have a clinic, a child and adolescent mental health clinic, and in that clinic we see between 100 and 150 children. Kino kiviiriddeko bangi okwekyawa ne beekola ebikyamu. Ekitatuwewuunyisa okubeera ng'ennaku zino tulaba nnyo abaana nga bejja mu mbeera y'obudde, suicide. Dr. Juliet Nakku agamba nti gavumenti efube okulaba ng'eteekawo obujjanjabi mu malwaliro mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Mu myaka nga 10 emabega abantu baali bamanyi Butabika yokka, naye kati tulina amalwaliro nga 13 mu regions agasobola okujjanjaba obulwadde buno agabwa ebitanda, ng'otaddeko n'amalala agali mu byalo amatonotono agasobola okukulaba ng'ova ewaka, primary health care. Amateeka nago gakyuse, banga siri awala nnyo etteeka erya Mental Health Act, mukulu w'eggwanga lino yali signing nga yaliisa, eryo n'amalala agaziyiza ebiragalalagala nago bagayisa. Amateeka gano gayambako okusengeka engeri gye tulina okukolamu ebintu, gye tulina okuyamba abantu bano wa tutya. Kyokka wadde bafubye naye okusoomoza kukyaliwo mu bantu abakyekuumidde mu butamanya, obutagenda mu malwaliro n'ebirala. Stigma and discrimination ereese abantu okuba nga tebasobola kufuna bujjanjabi bwe beetaaga. Olumu obujjanjabi tebutuuka gye bulina kutuuka, kati nga mu byalo abasawo olumu babeera batono naddala ng'ofulumye Kampala, n'abantu olumu obutamanya, health literacy, tebamanya kikyakola
kiki kinnuma wawe nina okugenda nkole ntya. Kati basaba embeera zino zibeere nga zisengekebwa mu mpeereza za gavumenti zonna okutuukira ddala ku bantu gye bakolera. Gavumenti yatukoleddeyo amateeka policies or laws kibeere nga kitukakatako okuwa obujjanjabi. Ne tugamba nti abantu abakozesa abantu employers bandibadde kibakakatako okuteekawo programs bayita wellness programs okuyamba abantu be bakozesa mu masomero ne mu higher education institutions. Twandibadde tulina programs eziyamba abaana bano okuziyiza embeera zino n'okuyamba abo ababeera bazituuseemu. Kale olw'okuba kutandika na muntu Ssekinnoomu, Dr. Juliet Nakku akubirizza abantu obuteekuumira mu kwennyika okubaako ne gw'oyogera naye singa kikuyitirirako oba si kyo onoonye eddwaliro lya gavumenti oyambibwe. Susan Nannyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.